Omukulembeze w'eggwanga lino Jenerali Yoweri Kaguta Tiwahura Museveni akootidde abantu mu bitundu by'Ettoolo bulijjo okwewala obukuubagano obuva ku njawukana mu mawanga. Pulezidenti ategeezezza nti obukuubagano obw'ekika kino mu mawanga bimu ku bintu gavumenti y'NRM byetakkiririzaamu. So, me, how can I want, and I say I'm a Christian, kati nze kisoboka kitya okugamba nti ndi mukristaayo and I want Mteso not to speak his dialect, nga njagala Omuteesa aleme kwogera lulimi lwe, speaks Rudama, mbu ayogere Ludama, because the Badama are the majority. Pulezidenti okwogera bino abadde agala olukuŋŋaana lw'enjiri olumaze ennaku 5 nga luyinda Elgon Viewfield mu disitulikiti y'Ettoolo nga lwateekebwa omusumba omukulu w'ekkanisa ya Covenant Nations Church, Patience Lwabwogo. Pulezidenti alabudde akabi akali mu busasoze mu mawanga ssaako n'obukuubagano mu nzikiriza n'ategeeza nti eby'ekika kino bye byavaako obutabanguko mu ggwanga lya Sudaani. Of course, that's why we said we, the NRM, we don't care whether you are a Catholic, you are a Protestant, you are a Muslim, you are this tribe or that tribe. What we care about is whether you are a good person or a bad person. Pulezidenti era akozesezza olukuŋŋaana luno okujjukiza bannayuganda ezimu ku mpagi ezitambulizibwako ekibiina ky'NRM omuli obumu, emirembe, okukologoba obwavu mu bantu era n'abasaba okubyenyigiramu. Ajjukiza abantu nti gavumenti eremye olulimbi lwayo ssaako n'okulwanyisa ebyo ebibasoomooza. Because I have come here so many times kubanga nze wano emirundi egiwerako begging you, nga mbeegayirira, writing, mu kuwandiika, giving examples, nga mbawa ebyokulabirako, setting up model farms, ne mbateerawo faamu ez'ebyokulabirako. but you get people they don't listen. Naye mwate osiŋŋaana abantu nga tebawuliriza. Ye minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga ye First Lady Janet Kata Museveni asiimye omusumba Patience ssaako ne Baldrick Lwabwogo ne ttiimu yonna gye bakola nayo okusobola okulaba nga babunyisa enjiri egenderamu okugatta abantu. These gatherings enable us to jointly acknowledge that we are a nation under God. This is God's doing and we cannot take it for granted. Olukuŋŋaana lw'enjiri luno lwatandika ennaku z'omwezi 9 nga lukomekerezeddwa olwaleero era ng'omulamwa lubadde lutambulira gwasimbulwa mu kitabo kya Ezekiel essuula ya 4 olunyiri olwokusatu. Lwetabyemu abakkiriza okuva mu mawanga ssaako n'ebika eby'enjawulo 5 mu bbendobendo ly'obuvanjuba omuli Busoga, Bokedi, Elgon, Teso ne Karamoja. Lwetabyemu ababuulizi b'enjiri abagundiivu okubadde Apostle Daniel Batambuze, Bishop Joshua Lwere, Apostle Alex Mitala, Elder Baldrick Lwabwogo ne mukyala we Omusumba Patience Lwabwogo. Omusumba Patience yayogedde ku bintu ebikulu eby'enjawulo ebikoleddwa mu lukuŋŋaana luno obadde okusaba okw'okwenenya n'ebirala. And so there was repentance for immorality, sexual immorality, for polygamy, for corruption, and for not being accountable. Ategeeza nti Katonda ayagala nnyo okulaba abantu nga basanyufu nga bakulaakulana era nga tebeekubagiza. We have been in some spiritual warfare here. Tubadde mu lutalo olw'omwoyo wano. But we thank God that the name of Jesus is greater than any other name. And we believe that what God wanted to birth has been birthed. Yahweh, we bow down.